Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegatta koonako olwaleero nkomyewo ne video zaffe ez'omu kisenge ez'omu buliri nga nkomyewo ne paati 12 paati yaffe eyo12 tugenda kutunuulira bika by'amazzi ag'abakyala mujja kujjukira nti abakyala abo balina amazzi ag'enjawulo. Paati yaffe eyo10 twatunuulira amazzi g'abakyala agajja ng'omukyala oyo amala oba ng'atuuka ku ntiko gali ku video yaffe paati 10 oba paati eyo10. Kati olwaleero paati yaffe eno 12 katunuulire amazzi g'abakyala ago agajja agabeera amangi ago agayiika oba agamansuka getugenda okutunuulira mu video yaffe eno. Amazzi g'abakyala ago ekisookera ddala abasinga amazzi ago baba nago naye ate kye mulina okumanya mulimu abakyala nga tebagalina, abo nabo mwebali. Abakyala abasinga amazzi bagalina naye ate era mulimu n'abakyala amazzi ago nga tebagalina. Ekirala kikulu nnyo gwe omukyala obeere nga weezuula, sooka weemanye omanye nti amazzi gano agamansuka ngalina, amazzi agatobya obuliri ngalina oba sigalina. Kikulu nnyo obeere nga weemanya. Ekirala oyinza okwebuuza gwe omukyala nnyinza kutegeera ntya nti ngalina oba sigalina? Ekyamazima okumanya nti amazzi gano ogalina agamansuka nti oba togalina, omwami oyo omusajja oyo akuliko yaba ateekeddwa okukulaga ebyo ebituufu osobole okumanya nti amazzi ogalina oba togalina. Ekyamazima era bw'onaafuna omusajja ng'ali bw'atyo bw'atyo, amazzi ago byaba tojja galabako, ojja kkanya kunywa ddagala ng'amazzi togalaba. Kumbe n'oba tonywedde eddagala singa obeera nga watondebwa amazzi ago ogalina agamansuka era gaba gajja kujja singa onaaba olagiddwa ebyo ebituufu ebibeera mu mukwano. Olw'ensonga nti abakyala mulimu ebika bya mirundi ebiri. Mulimu omukyala gw'ojja okusanga ng'amazzi ago agamansuka gali kumpi ng'obeera wakamukwatako bw'oti ne gatandika okuyiika ne gatandika okujja ne gatobya obuliri. Naye ate ojja kusangayo omukyala ng'olina kusooka kumala kumumatiza, olina kumulaga mukwano omutuufu, omuwa obudde omulagire eddala ebyo ebituufu ebibeera mu mukwano abeere ng'anyumirwa. N'olwekyo amazzi ago naye ajja kuba agaleeta bulungi nnyo era abakyala abasinga bali awo, olina kusooka mumatiza, amazzi gaba gajja kujja bulungi nnyo. Kati ekyo kidde eri mmwe basajja mugezeeko okubeera nga abakyala mubawa obudde mubalage ebyo ebituufu ebibeera mu mukwano. Bw'onaaba omukyala oyo omulaga mukwano bwe gutyo ng'omupapira dakiika 2 n'ogweri, ekyamazima amazzi ago agamansuka obeera tojja galaba naddala ng'ofunye omukyala oyo nga waakumala kumumatiza gasobole okujjako pozi ng'ofunye ono agali okumpi kuba mwebali nga gali kumpi nga mubeera mwakatandika ne gatandikirawo okujja. N'olwekyo mufube okulaba ng'abakyala abo mubalaga omukwano omutuufu, amazzi ago agamansuka mujja galaba bulungi nnyo. Amazzi agamansuka nago gali gokka geetongodde. Ate ekira kye njagala obbabuulira ekyamazima, gwe omukyala singa weezuula oba nga weemanya n'omanya nti amazzi ago togalina agamansuka agayiika, n'owonaanywa eddagala tojja gafuna. Ekyo nkibabuulira mukitwale nga kikulu. Singa watondebwa tolina mazzi gamansuka gayiika n'owonaanywa eddagala, amazzi ago tojja gafuna. Ono omukyala abeera alina amazzi ago agamansuka abeera yatondebwa bw'atyo. Ekyo kye mulina okumanya, aba yatondebwa bw'atyo. Just osanga busanze ono ng'agalina mangi nga gali kumpi, ate n'osanga ono ng'olina kusooka kumulaga mukwano ogwo omutuufu gwe bayita omukwano, ate n'omuwa n'obudde n'olwawo nga muli mu nsonga eyo ey'omu buliri, amazzi gaba gajja kujja bulungi nnyo. N'olwekyo amazzi agamansuka ago abakyala basinga mugalina, naye obuzibu omukwano gwe bakulaga, obudde bwe bakuwa nga muli mu nsonga eyo yeekuviirako obuzibu, amazzi ne gabula ago agamansuka. Mulimu n'abakyala abasobola okwogera n'agamba nti amazzi ago nali ngalabyeko naye kasookedde nga ngenda wa musajja ono siddangamu galaba. Ebiseera ebisinga obeera ogalina era gabeeramu mu mubiri, just obeera weetaaga ekintu kimu kulaga ebyo ebituufu ebibeera mu nsonga eyo, gaba gajja kuyiika bulungi nnyo, ensulo zijja kusumulukuka gayiike bulungi nnyo. N'olwekyo kikulu nnyo eky'okubeera nga bakulaga omukwano omutuufu
n'ekirala abeere nga bakuwa obudde mulwewo nga mukola ensonga eyo, ate abeere nga akkoonera ddala we watuufu owajja okusumulula ensulo zo ez'amazzi gabeere nga gayiika. Obeera ojja kutobya bulungi nnyo obuliri n'okyewuunya ogambe bulijjo nange ngalina ng'obadde tokirabangako. Omwami oyo akuliko akola kyamaanyi nnyo okubeera ng'aggyayo amazzi ago. Vidiyo yaffe eno ya paati 12 tutunuulidde amazzi agajja nga mangi agamansuka agatobya obuliri ge tutunuulidde. Amazzi ago gali gokka. Kati twakatunuulira amazzi ga mirundi ebiri. Twatunuulira amazzi agajja ng'omukyala amala, ate tutunuulidde nagano amazzi agajja nga mayitirivu agamansuka. N'olwekyo vidiyo yaffe ekomyawo. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.